All right, updates about Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Bannayuganda bangi babadde beebuuza omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bobi Wine mitembo ali kuki? Now, lunaku olwaleero ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze abaliwo bakoze press conference ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya avuddeyo n'ategeeza Abannayuganda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, President w'ekibiina kya National Unity Platform, gyali. Njagala owuliriza David Lewis Rubongoya ng'atunnyonnyola embeera omukulembeze gy'ayitamu n'ebirala bingi nnyo bye boogeddeko omuli akalulu n'ebirala ebigenda mu maaso mu kibiina. Guno gwe mulundi ogwakasooka okuba nga bakola press conference ever since lwe twava mu kalulu. Press conference ya leero badde yanjawulo mukko nti abakulembeze ababaddewo tekubadde kali ku mutendera gw'aba president. Remember, ba deputy president basatu, 3 of them bakwatibwa. Muwanga Kivumbi bamuteekako gwa butujju, Madam Mole Katushabe yabuzibwawo, Madam Lina Zedriga na buli kati tebannamulabako. Yasigaddewo Patrick Nambeshe talabiseeko, wabula SG Rubongoya, Benjamin Katana wa Treasury ne David Lewis ne Joel Senyonyi be basobodde okuba nga ba-addressinga abantu ababadde ku press conference olunaku olwaleero. Njagala owulirize ekibaddeyo. Yes, we do not have all of them because in some places they arrested our polling agents, did all sorts of things. But I can say we have a substantial number of DR forms which we can compare, and we challenge Yawakama to release those DR forms which they used to declare the results they were declaring. You saw what was happening at the Tale Center. Without even showing where the results are coming from, they come and say, Museveni has 10,000 votes. And you ask them, where are you basing yourself to say this? And they were not able to give that clarification. Up to now, in complete violation of the law. We told the nation before elections that the Presidential Elections Act commands the Electoral Commission to base any declaration on DR forms and tally sheets which are sent by the district returning officer, having copied in the political parties and candidates who are running that election. That was not done. So up to now, the National Unity Platform, which believes 100% that it won the presidential election, is demanding for the DR forms which Yawakama based himself on to declare General Museveni the winner of this election. And that is why we are saying we reject in totality whatever was being announced because it had no backing of DR forms. Basebo ne banyabo so se Preto Kulamusa President waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert n'okubategeeza nti gyali mulamu newankubadde tali bulungi. Abali wano simanyi bameka abali babaddeko mu mbeera eyo ey'okulira ku nsiko. Naye nga bwe mukimanyi President waffe gyali naye nga bwe mbagambe tali bulungi kubanga agasajja gakyamunoonya buli wamu. Era ndowooza muze mukiraba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe bagamba nti kati ali ggulu ne bateekayo zi road blocks wonna wonna. Kaakati ayinza okuba mpiki ne bateekayo zi road blocks n'awalala. Naye yabagamba nga nti mubanda wa Kabaka owakabi era tebanasobola kukola ki kumufuna. Naye tetwali badde mu mbeera eyo ey'okuba nga tubeera mu ggwanga nga presidential candidate eyawangula akalulu munnange ate alira ku nsiko. Amaka ge bakyagasazeeko. Mubamawulire mugezaako okugenda emirundi egy'enjawulo, family members n'abalala ne babalemesa okugenda waka wa president waffe. So eyo y'embeera eri mu ggwanga lyaffe. Ensonga ey'okubiri gye njogeddeko y'ey'okuba nti nga National Unity Platform tuwakanya ebintu byonna mwami by'Abakama bye yalangirira n'abiyita results z'akalulu akaakaggwa. Twava ne tubategeeza nti twagaana byonna bye balangirira kubanga tebyalina kye byesimbyeko n'ekimu. Mu mateeka bw'oba olangirira presidential candidate yawangudde olina okubeera ne DR form gy'otulaga. Etteeka
Presidential Elections Act eragira akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaba kagenda kulangirira results zonna ebibiina by'obufuzi ne bakandidate abeesimbyewo ba munnamunigina balina okuba nga balina copies za DR forms ne tally sheets ezivudde ku district. Akalulu ako baali badde bakalangirira nga bagamba district bweti bwe performinze district kindi bwe performinze. Naye kati kyetulaba bano ba electoral commission kye baali bakola baali babeerawo ne babeera mu kunywa kacaayi ne bavaayo oluvannyuma lw'essaawa 2 ne bagamba kakati kusinziira ku ffe Museveni alina bululu miliyoni 3 pulezidenti waffe Kyagulanyi alinayo emitwalo 5. N'obabuuza obwo obululu bwe mwogerako buvuddewa mu bujeewa nga tebasobola kubuulira wawe buvudde. Ffe nga National Unity Platform up to now tudimandinga DR forms ze basinziirako okulangirira Mwami Museveni ng'omuwanguzi. Kubanga up to now tebanazifulumya DR forms ezo. Tusaba babuuza bakandidate ba performinga batya ku polling station gindi tebakubuulira. Abantu abamu badde bagamba tuteekeyo obujulizi bwaffe. Naye tubadde tubagamba ebbanga lyonna twagala ababaka ky'oka ebyokulonda basooke bafulumye DR forms zaabwe. Tetwagala fulumye ezaffe ate bagende bakyuse. Twagala bafulumye eziri official ng'etteeka bwe liragira, awo tuveeyo tulage eggwanga emivuyo gyonna gye baakola. Mujja kwewuunya nga DR forms ezisinga mugenda kulaba nga za njawulo kuzo zibagenda kubeera nazo. Ate ffe ng'ezaffe ziri backed by agents be twali tusindise mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Weewaawo tulina DR forms nyingi sisobola kubagamba nti tulina zonna. Kubanga nga bwe mumanyi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ba agent baffe baawambibwa. Abamu ne twogerera tetumanyiwa we bali. Tutera nnyo okuwulira abantu mu nsaasire ngenda bayita abatategeera nga bagamba opposition tebeera na ba agent. Kaakati bw'oba osobola kukwata deputy president wa region namba n'omusiba ng'oyo deputy president yali badde supervising emirimu egy'okumakinga sure nti mu kitundu ekyo ba agents gye bali, oba osuubira nti ani anaaba supervisinga n'okumakinga sure nti polling agents abo bonna gye bali. Bw'oba okwata omuntu coordinating region wetwogerera mukimanyi bulungi nti deputy president waffe wa Northern Uganda tetumanyi wajali. Deputy president wa Western region naye yawambibwa. Tudde ku Mwami Bright Muhumuza eyali coordinating Ankole sub region naye bamuwamba ne bamuuzaawo. Omukulu gwe bayita John Mary Sebufu yakulembera akakiiko k'ebyokulonda mu Buganda era yali avunaanyizibwa ku byonna ebyokulonda mu Buganda naye bamuwamba up to now tetumanyi wawaayo. Sobo Lord Mayor webale nnyo okutuuka obugalo bwa Lord Mayor banna. So n'owulira omuntu ng'abuuza lwaki tetulinayo ba agency eyo. Mukiraba nti operations ezo zaali zitagetinga abantu ab'enkizo mu nsonga z'okulonda. Kubanga bw'okwata deputy president wa Western Uganda oyo ono yalina candidate mu district y'e Lukiga ne bamusanga ku hoteri mwena mwalaba Katambi nga bamuwamba. Deputy president waffe oyo wetwogerera tetumanyi wajjali naye bamukwata ne batwala appointment letters z'aba agenti, sente ze yalina okusasula ba agenti n'ebirala byonna bye yalina ne babimuggyako. N'owulira omuntu oluusi n'omulaba ng'alinga ategeera n'agamba naye temwalina ba agenti. Kakati bw'oba okutta abantu bonna abaali badde bakologa omulimu okumakinga sure nti tulina ba agenti kikyoba otegeeza. Era njagala kusinziira wano okwebaza abantu baffe abaawulira omulanga gw'ekibiina n'ogwa president we twabagambira nti gwe bakwata polling agent gwe stepping out fuke polling agent. Kubanga abantu abamu abaatuleetera DR forms si be twali twapointize initially bo basteppinga in bali bwe bamala okugibwa polling stations ez'enjawulo n'ebirala byonna ebyakolebwa. Abantu abo tubebaza nnyo. Twagala n'okwebaza bannayuganda mu ggwanga lyonna abaalwana ne balonda NUP newankubadde obuwanguzi bwabwe bwatwalibwa naye mwebale nnyo okuvaayo ne mukola byonna mwalina okukola. Tusaasira nnyo abantu baffe ab'omu Western Uganda, Northern Uganda n'ebitundu ebirala
bebalemesa okulonda completely and also amagye ne taking over obutambi mbadde mubulaba abamagye nga baali batambula ne bagenda ku polling station ez'enjawulo ne batiikinga obukonge bonna ne beeyongerayo. Tuvumirira ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu. Wano wenjogera tulina list gye twakakompilinga eriko abantu 616 bamembers baffe be twakatracinga. Estimates zaffe ziraga nti abantu abasukka 30 abayinipi bakwatibwa mu mbeera ino ey'okulonda. Naye list yaffe so far be twakakonfaminga nga tumanyi nawo gye basibidde bali bantu 616 era list eyo tusobola negibawa namwe ne mugiraba. Of course, abo as of today nga stadium abateereddwa olunaku lwajjo n'ennaku zino zonna kubanga lisiti gye twali twakompilinga tebadde mu bantu 8 naye abamu babatadde ku bail n'abalala. Ensonga eddirira esembayo ya omukulu kyayogeddeko Honorable Mwiru fenga ekibiina tuvuddeyo ne twencouraginga oba ne tuzaamu amaanyi abakulembeze baffe bonna ababbibwa okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka. Tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo musige eddamuzi bino bigenda maaso mu bimanyi, naye ate tetwagala bujulizi bonna abantu baffe bakungaanyiza ffe togge. Twagala abantu baffe batwale obujulizi obwo at least tumekire sure nti buli ku record kubanga bye bakola biswaza nnyo. Tubadde tubaze ababaka be twakafuna nga bali 52 ne regime negamba NUP esobola okufuna ababaka 52. You can imagine. Ne bagenda Masaka ne bakola bye bakoze ne ba reducinga ne bafuuka 51. Naye ne wetwogerera kati waliwo ababaka baffe be bakyali mu kusoganya ne zi recount ezitalimu magezi n'ebirala bwe bityo. So olabira ddala nti regime yatya nnyo ekintu kye bayita National Unity Platform ne People Power Movement. So twencouraginga wetuzaamu amaanyi abantu bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino ogenda mu kkooti n'obujulizi bwabwe kubanga munnange bino ebintu buli obeera n'obujulizi nga buli recorded somewhere obwenkanya busobola okujja anytime, buyinza obutajja nakati naye obeera ku record eventually justice will be served or justice will be delivered. Era nange njagala kusinziira wano basebo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abana Kampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Oyo omukazi yabba akalulu k'abana Kampala aleme okubeera eyo nga yeesuddiya era yagenda kati yeekweka tasobola kuyita mu bantu kubanga kimanyi nti abantu tebakola ki tebamulonda. So nange ngenda mu kkooti naye n'abantu baffe bonna abakulembeze baffe ab'enjawulo tubazaamu amaanyi ogenda mu kkooti. Era twali tubaze mujjukire ekyatutuukako nga National Unity Platform. Ekisooka balemesa abantu baffe bangi okunominatinga ne bagenda mu maaso ne bagulirira abamu ne bava mu lwokaano ne bagenda mu maaso ne bawanduukulula abantu baffe ab'enjawulo. Naye nga bamaze okukola ebyo byonna omuwendo gw'ababaka ba NUP abaaliwangudde baalinga 101 kubanga currently bw'okwata ababaka baffe 51 beejogeddeko kakati tulina ababaka abali eyo mu 5 betulaba obulungi nti baawangula naye ne bakola ki ne bababba ne babuzaabuza ebintu ensonga ez'enjawulo ne bamaliriza nga tebabalangiridde. So singa tubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya tuli sure nga National Unity Platform twalibadde n'abakulembeze bangi ku mitendera egy'enjawulo. Mulabe ekibadde ku Tale Center y'e Wakiso bakansala baffe bonna bo ne balangirira aba NRM abasinga abaffe ne batabalangirira. Lord Mayor n'abalala bali ku Tale Center ya Kampala bajja babulira bye balabayo nga abamu bamanyi okujja olinga ye Mayor kubanga wa NRM najja n'agamba njogerawo aba divisions n'agamba nze agenda salawo bani bakansala bengenda okukola nabo era n'akakiiko k'ebyokulonda ne katambulira ku ebyo aba NRM ne baagala. Shema Ponyo muswaleko era akakiiko k'ebyokulonda kali mu kattu kubanga kati bannayuganda
mubalaze nti simanyi na kumanya naye era bannayuganda babalaba n'ebibi mukoze byonna. So those are the issues we want to address, and the other leaders will build on them. I've talked about our rejection of the EC results, 100%. I've talked about encouraging all our leaders of NUP to file cases, because there is a lot of evidence which shows that many of our people, one, they have DR forms and other things, but the NRM candidates were declared winners in those areas. And we want to encourage our people to go on, file these cases and all that. And finally, to tell you, ladies and gentlemen, that the struggle is on. The struggle is on. Olutalo lukyagenda mu maaso, olutabalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Namwe bannamawulire ekyo mwali kizeemu, kubanga namwe olutalo lwetulwana lwamu. Olutalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Ndawasabula era yakizeemu bulungi n'amaanyi. Olutalo lukyagenda mu maaso olw'okwenunula. In fact, kano akalulu katuwadde ensonga endala esingako, kubanga abantu abamu